kushaba naye yakitadde yagambye nti kati azzeeyo naye ku mudaala gwe kati buli omu ow'omudaala era ndiroodi kaya ali mu katale abalungi era ng'agenda kwogera n'omwogezi w'abannaffe aba Owino side eyo abasuubuzi. Over to you. Mwebalire ddala ala yennyini mudaala ogwo oba okupangisiza mwezi gumu ne bakusangako gwe ofuuse nannyini. Tugenda kubanga tuwayaamu mu ddakiika nga 2-3 n'omwogezi wa katale kano kamuyita gye wano Mwami Kasule Emmanuel atubuulire enteekateeka eno ono mwogezi w'abasuubuzi. Bwana Kasule jantuyimirire ddala wano ku ngoye zo. Sebo oli bulungi? Ndi bulungi taata. Nsanzeewo enkaayana ng'omusuubuzi eyali yapangisa munne omudaala jangu wano wansi wano agamba nti omudaala gugwe naye okusinziira ku biragiro ebipya. Ekyamazima ebintu ebyo omukulembeze w'eggwanga yabyogedde ate nga nze omukulembeze olwaleero aliwo ngawo abasuubuzi ate era nyina obukulembeze obuntwala ye gavumenti. Nze omu kuba ali mu Owino era nange nga nyina omudaala ate kati ku ssaawa eno olwedde nyinza oba nsanze ntatandika omukozi nga yakolerako naye directives za president bwe ziba zizze zintwaliramu nange ng'omukulembeze sanjagadde benkulembera oba betukulembera batwale ffe ababaazi okubeera abassi nga bwega nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ku mbala gwaffe ogw'abakasimba omubaaza kakati nga tetunnaba kutuuka eyo mukyala Suzani muno alimu ng'ani kati? Mukyala Suzani Kushaba alimu ng'omukulembeze ow'abasuubuzi tekijja kukyuka kubanga era director wa Kampala yagamba nti abakulembeze abadde bakulembera abasuubuzi bano mu kiseera ekya interim bajja kusigala nga bakwatagana ne State Council. State Council bantu bannayuganda ate yaffe tujja balambika mu ekyo n'obulumi bwa bannaffe obwo balina olwaleero bajja kugamba sekinnoomu. Obulumi ki abasuubuzi bwe balina? Nali n'akadaala kange kamu ate nga kataddeko omupangisa oba omwana nyimbira engoye ate kati gwe bakawadde. Nze ndowooza nti bwe bulumi era bujja okusanga mu bantu abo sekinnoomu. Ekyo mwakiteereddewo mu nkola oba kikyalimu? Tulinda bakama baffe okuva mu State Council oba gavumenti kinaatugamba kye tujja ogenda nayo nakyo kubanga ffe nga bakulembeze State Council ye mukama waffe gavumenti ye mukama waffe era twabagamba dde abasuubuzi nti ffe tukuuma kintu kya gavumenti kesisi bwejja naye tugenda kukola kino ne kino nga ffe tuteekesa ebiragiro ebyo mu nkola. Babasuubuzi kino ekyenkyukakyuka kino bakifunye batya? Nga bw'omanyi nti nno amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo mulimu abakisanyukira mulimu n'abakinakuwaliramu olw'ensonga nti omulimu gwe oba akantu ke mwabadde ajja ekikubi asirinawo kimanyi mumanya nti ayinza okujjamu okwesika ng'omuntu. Ate ekyo ekyenkyukakyuka mu bukulembeze abasuubuzi bo bagamba ki? Aye enkyukakyuka ate engeri gye amawulire gye gawandiiseemu bane gye bagogeddemu abamu gabennyamizza abamu n'okujja tebazze balwadde babuuza lwaki batujjako mama waffe Suzani Kushaba lwaki batujjako Kasule waffe batutambuza emirimu lwaki batujjako Kabana waffe oba mulokole kitegeeza nti obukulembeze babwagalira ddala obuliwo era bo bagamba nti at least bakole bonna kubanga abo batutegeera era batumanyi. Kati ofiisi nga tumaliriza ani agirimu era ani akuŋŋaanya akasente akakayambako ku mazzi kasasiro obukuumi ani agirimu? Ku ssaawa eno nze ndowooza nti bakama baffe abamu enjoga gye bakyogeddemu yalabise obubi mu makutu g'abantu tukyaliwo era weetuli tukola mirimu kubanga genda mu toilets n'osanga service teziriiyo tukyakolera ddala abantu baffe baggulira emiryango abantu baffe bakuumira ebintu byabwe okula ebintu byabwe bijjamu biyingiza munda tukyakola service kyagenda mu maaso. Bo abasuubuzi akasente ako bakyakaleeta? Bakaleeta kuba bakimanyi kiyamba bo bakati olwaleero enkuba etonnya tuli mu mwezi gwa nkuba naye osanzeewo wali ebikyafu ffe twasiga tugenda mu maaso n'emirimu gyaffe nti 10 olwo tukujjako bali tumugjako yaluleeta noduleeta wano era balaba ku makya bayita wano bagenda waggulu aleeta 10 olw'okuyonja ekifo kye so ffe tukyagenda mu maaso ne services era bakama baffe bajja tusanga tukyakola era tukole nabo. Tweyanzege njagala kwebaza gwe atambudde naffe mu programu yaffe ekyenkya ekitundu ekyagaffe eyo tuli mu katale ka sente bali ku ddembe era wano we tubadde ku madaala ge madaala ga ofiisi njagala kuzzayo mu studios ate tweyongereyo n'ekyenkya nze Terakaya Jona Mitala yali ku kamera. Ekyenkya kikutuusiddwako
crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's. UMX Club FM Unemawo Tusako Armed Forces Appreciation Motocross Championship Abiri musambu November Awe musika Kuganya kubera kutaganya Twebaza bamkwata mundu Abakumye dembe Okwiga shinje mtwale biri Neshinzo mtwale gumo Kati abavuzi badiki bava munsezi ura 15 Kwa Afrika, Nebulaya South Africa, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya, USA Abangereza, Israeli, Ababirigi, Korea, Germany, Abakanada Wegene kubera yuno kubonge nyonyisa amaje Bino bintu bya ndege Ntwanga na miziki Moite wanebyana Ebirine mitibe diringe jembalasi Ebyana biwaza tuli maje Ochigamba subiri Nechikulinda Babusirika Nebenanga bichidwa musente Don't Services Limited Aviation Extreme Adventure Park Mountain Dew Yamasek National Council Sports Vision Group Nestan Big Bank Njovu Estate Serena Estates mitundo byenjawulo Kumiwende mirungi Atenga na ichapacho Ochifunira wo Bakiriza na ichibanja